okuvaako ow'omukyala gwe bayita REMA Namakula Sebunya olunaku olwaleero abadde press conference ng'ayogera ku nteekateeka ye egenda okuba ate ng'etambula ng'omanyi nga 23 omwezi guno agenda kubeera mu kivulu kye Melodies of Love agenda okuba ate ng'akuba endongo. REMA Namakula agenda okuba ate ng'akubira ebivulu. Wabaddewo okusoomoozebwa nga bagamba nti yakiika munne gwe bayita Lydia Jasmine. Abajjukira waliwo emboozi omukyala bamuyita DJV yavaayo ku mitimbagano n'ategeeza nti okwawukana kwa REMA Namakula omukyala ono gwe bayita Lydia Jasmine yakirimu omukono era ensonga ezo ne zitambula bwe zityo. REMA Namakula kwe kubanga yatabuka bubi nnyo n'agamba Eddy Kenzo kamusuula awo. Ebyo byali bwe bityo. Kati olunaku olwaleero omukyala REMA Namakula ayogedde ku nsonga zonna nga bwe zitambula. Yeebazizza abawagizi abamuwagidde, manager wa official manager omukulu bamuyita managers bamuyita Kayemba Solo omubaka ow'ebukoma nsimbi eyo. Kati omukulu abaddewo ye manager we, abayimbi kubaddeko Pastor Bugembe, mulengeddeko Spice Diana, ababitus n'abayimbi bangi nnyo abasobodde okuba ate nga babeereddewo REMA Namakula mu nteekateeka y'olunaku olwaleero ng'ababuulira byonna nga bigenda okuba ate nga bitambula. Wano n'atandikidde wano ng'ategeeza bannamawulire kubanga bannamawulire olw'olumu babeera bamwetaaga okumubuuza ku nsonga ez'enjawulo. REMA Namakula abayimbi n'abagoba wabula abategeezezza abeera talina kyakubagamba kwe kubaddukako. Mwebaza buli omu yazuukuse ng'oli mulamu kwate tukiinaako obuyinza omukka ogwo gwasizza bukete eyagutuwadde. Kale mwebaza Mukama mwenna buli omu kyakola, abakola ku TV, aba YouTubers, bloggers, different presenters, TV, radio, anange nsiimi nnyo mwebale kukeera ne mbeerawo wano. Usually nsanga kugundi eyo complaint eyo nti REMA wetuba tukwetaaga mu interviews tulabika oba ne munsanga oba ndi ku show ng'oba ya Spice olina akuyimiriza sooka otubuulire kino ne kiri. Naye ebiseera ebisinga mba sirina kyakubagamba, tekuba kwepanga oba kwematira, naye mba sirina kyakubagamba at that particular time. Njagala nnyo n'enzija nga nina ensonga gye mbagamba ngerimu amakulu era buli anyigira out there mbawulira ne Eva amumanyi omukubira tuba tumwetaaga tetumufuna naye nga munansonyiwa mba sirina kyakubagamba at that particular time. Naye akaseera keekano okitegedde REMA Namakula nga annyonnyola ensonga nga bwe ziri. Agamba nti ekivulu kye kigenda kubaayo nga 23 omwezi guno era abasaba mujje muwagire kubanga abadde aludde okutegekayo okuva mu COVID luli. Nina concert nga 23. Maze ebbanga nga neetegekera concert eno. For some reason I even thought nyinza okuba nayo last year naye ng'ebintu ebyatambula nti oplaninga naye nga ne Katonda akola ki aplaninga. Mukama olunaku lwe yamanya nti ndikola concert lwali 23 February 2024 nakoma okukola concert nga tebannatuggala tuzaze zimu concert ezasembayo wano before COVID. Naye ate nakyo nenkyebaliza Mukama kubanga osobola okutegeka wakati awo wonna ssente osasanyiza ate ne bakuggala nga tosobodde. Kale nno mwattu ebintu byonna ebyobulamu bwange abadde Katonda abasinga mundabye do abalabe bandabye nga Spice ne Pastor bebandabye nga bo bato nga nze nkuzi, naye ate waliwo ne wana abandabye nga nange nkyali. Kitegedde ye REMA nga annyonnyola ku kivulu ekyo nga bwe kigenda okutambula. Agamba nti ekivulu kino yabadde agenda kituuma 10 years of REMA Namakula naye agambye kakituume Melodies of Love. Agamba ekya 10 years agenda kujja ababuulire bingi nnyo bye mutamanyi ku REMA. Agamba bw'ati wanikuziza wankivudde 10 years of REMA naye nkitwala nti nkyalinayo chance eyongereyo mu maaso tujja kifuula mu maaso abo baba tukigeza ate naye nga tukizimbidde ebbanga. Njagala mumanye bye mbadde nkola. Besides music, I want this concert to be an opportunity mumanye ng'omuntu koza abasinga mumanyi nga REMA but I want you to get to know me deeper kweno concert nyina byenjo unveiling on that day era nga mbasaba abafaani bange abalungi abanjagadde kuviira ddala eri gye natandikira. First concert yange gye nakola nyinza okuba nayina ekinene nyimbanga oba zaali 3 zaali 6 ne twewulayo ne kuzaabala ne tuyimbayo kano ne tuyimbayo akooli kayimba tuyise mu bingi naye nga mbeebaza natuulawo ku ye REMA nga annyonnyola enteekateeka nga bwegenda okutambula. Wano nno bannamawulire abasinga badde baagala okuwuliriza REMA Namakula olw'emboozi gye bawulirako omukyala gwe bayita DJV. Yavaayo n'ategeeza nti okwawukana kwa Eddy Kenzo ne REMA omukyala gwe bayita Lydia Jasmine yakiyinamu omukono 7-10 era bangi ne bagamba nti
oba ye first born wa president w'abayimbi buli omu ng'akyebuuza wabula Rema atangaziza n'agamba Lydia Jasmine tamwinaako buzibu wadde n'akamu era agambye bagende bamuwagire. Wulira Jasmine bananga ate Jasmine ayina show nga first match mbasaba mugende mumuwagire sirina buzibu na Jasmine era bwoba omufunye personally osobola n'omubuuza. I even call her ku ssimu ekyo omusanga ngeeyo osobola omubuuza nti ddala kituufu yatugambye wamma mwogera ne ku ssimu. You can even tell her, ask her. Naye just mubaamu embeera ebintu byemwagala oteekawo mwenga mmwe kwaba ebibakolera ebirungi tebinyuma. Rema soko tubulire koga kirese n'omuliro ogwo era nga nawe bw'omanya nti ekirungi ekitali munnyo kesi tekinyuma. Naye siina buzibu ate sinti bambi there was not twaliwo mbeera yonna eri intended okunyigiriza omulala. Concert muzirabe nnyo ezirine ku nnaku ezimu ng'onaategesa eno oli naategeka eri ate buli omu naabeera successful. Kati nze owewiiki enamba munnange wange ate oba okisusizzaamu naye nga tewali bad faith era wenna we muva ku nze ate mugende mwagire Lydia Jasmine. Okitegedde Rema bw'ategeezezza nti Jasmine mugende mumuwagire. Lydia Jasmine wiiki ewedde naye ayina press conference nga bw'omanyi naye ayina ekivulu. Wiiki emu ng'ekya Rema kyakaggwa naye nga lumu ogwokusatu agenda kubanga abayita wano nno Lydia Jasmine naye yakikoonamu n'agamba nti Rema tamwinaako buzibu wadde n'akamu. Bagamba omuntu bw'akubisa omuliro nawe tosasuza muliro. Kati omuliro gunaazikiza omuliro. Njogera okuva ku ntobo y'omutima gwange. I have never had any issues with anybody, especially the one you said. I love them, I support them. Never seen a meeting. I've never had any issues with anybody. And I wish Rema in a concert, I wish her the best. Support her. Ngabiri musatu. Mumale ngalumu mujje ku Africana ku Sheraton 23rd ngalumu mujje ku Africana. We have enough space. I wish Rema the very best. If I had no concert, I would have attended her show.